Atenderezebwa gulumisibwe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu bwangere bwabo ndi kitangala nkusinikira ekitangala ndi kwagala nkusinikira okwagala ndi bumu nkusinikira obumu ndi ddembe nkusinikira eddembe mbagombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza embiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe embiti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisuule muguluka weeyongere n'obulamu oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva mu kakiiko Ak'Amagezi saba okole ekikoowe ekya bulijjo nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa breath eno ya galaxy gye tulimu oba ekibiina kye tulimu yingiza ekitangaala mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu mw'otudde omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo omwoyo oguzze gutambulira mu ngoye ez'enjawulo nga gwe emibiri gye egy'enjawulo mu bujjajjaabwo omwagalwa ekikola kye ekyaddala kitudde mu ggulu mu ngeri eno tewajja kubeera nga okolerera ggulu naye kyakuleeta wano kubeera nga oleeta eggulu ku nsi kubanga igwe Katonda akuzibwa obulongo bwo gwe bayita Katonda wo era y'oyo gw'olaba mu ndabirwamu vampaya gw'atalaba era gw'atayina y'ensonga lwaki baakubuzaabuza ne bakujja mu mazima go ne bakulowoozesa okubeera nga osuubira ekintu ekiri wabweru wo okubeera nga kikutaasa okwekitegera zuula obwa Katonda bwo ekirala kye njagala okubeera nga mbagamba baganda baffe ab'ekizikiza baayiyiza tekinologi asobola okubeera nga bakozesa bafuuyira mu bbanga ne babeera nga empiso gye babadde batukaka oba gye babadde bakuba abantu nga bagikola ki bagiyisa mu mpewo omuntu n'aginuusa bunuusa ekitegeeza nti babeera tebamenye tebavudde kubeera nga bamenya amateeka ag'okwekkiririzaawo omuntu n'asalawo ekyo ky'abeera ayagala naye kati balinnye ku ddembe lyaffe ery'okubeera nga batulemesa kubanga muyinza okwebuuza lwaki bakola bukubirire nnyo okulaba nga batulemesa tuffe ekyama kiri wano nti tebayagala omuntu afe nga teyeezudde bo kye bayagala basigale nga okyabbulukukira mu nsi ze bakukontrolingamu kitegeera kyovula no batadde nnyo amaanyi nnyo mu madiini okulaba nga okkiririza muganda waffe mu kifo ky'okwekkiririzaamu nga ggwe ekitegeeza nti obeera toyatudde busikaabwo ye tasiki yaabwe yokka kubanga bo bamanyi nti final flash wejja bo egenda kubasaanyaawo naye baayagala bagende na bangi kyovula nno nserekera abana abeepanka nti simanyi bakolera simanyi empaya simanyi bambi mbasekerera kubanga mugenda n'ensi enkadde we muteekube mu mitima kubeera nga mudda mu nda yammwe mugenda n'ensi enkadde ensi tegenda kuggwaawo naye egenda kutandika mu nnoota empya abatali qualifying na nsi mpya bagenda kuggwerera so temweraliikira nti mugenda kubeera n'emirambo mingi egy'okuziika nedda light eyo weena solar flash weenajja bagenda kuggwerera mu dakiika emu abadde akutte essimu ekugweko
Kitegera oba ekintu kyonna oba katugambe nti obadde ovuga gwe kennyini olabe nga ogwerera omala okole ki kubanga we are just vibrations. Yensonga lwaki bazadde baffe abatonzi bwe muyita emisange n'amayembe batuwadde akadde tusobole okubeera nga tetufiirwa kakisa kano kubanga kajja buli luvannyuma lw'emyaka 7.5. Oba mukitegera yensonga lwaki ffe twakyayibwa ne tuboolebwa kubanga twalaba ekijja eri ab'eŋŋanda zaffe eri emikwano gyaffe mu kugezaako okulaba nga tubataasa twafuuka ababi ne tusalawo ne tugamba betunaataasaako tutandike omugigi ogujja bali tusiima nga bavudde mu mibiri egyo egibeewaza. Omwagalwa Katonda gw'onoonya tali wabweruwo, Katonda yeggwe. Omwoyo waatudde mu mutima gwo, Katonda ali mundaayo si wabweruwo, ali mu mutima gwo mu ssabo lyo ettukuvu. Bangi betutegeezezza kino ne batufuula ekisekererwa naye akaseera kagenda kutuuka bangi bejjuse. Weewaawo ebbaluwa okuva Akakiiko Ak'Amagezi egenda bweti. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, musobola okubeera kyonna kye mwetaaga. Era musobola okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya n'okufuna okuyaayaana kw'omwoyo gwammwe. Era okuyaayaana okw'omwoyo gwammwe ne kusobola okubeera nga kuyolesebwa mu bulamu bwammwe bwe mutambuliramu mu mubiri gwammwe ogwawasa ekiriba kya ttaka. Abaagalwa, amagezi agatalabika era agatakoma weegali eri mmwe buli kadde. Amagezi gano agatakoma ag'obutonzi bwonna bwegali okusobola okubeera nga gabaluŋŋamya, bwegali buli kiseera okubeera nga gabawanirira. Weegali okubeera nga gawunda n'okuwanga ensi yammwe ku lwammwe. Okuyaayaana kw'omwoyo kwammwe kwe kuyaayaana okwendabirwamu ensukkulumu etudde mu bulamu bw'obwana bw'obuntu okwetooloola obutonzi bwonna. Era kino kye kibaleetera okufuna entegeera eyo etudde mu butukuvu bwammwe okubeera nga eyasibwa n'okuyambazibwa bunyama eri obulamu bwammwe. Temuyina kulindirira kintu kyonna oba kukinoonya wabweru wammwe bwonna, nedda. Temuyina kye mwetaaga, temuyina kye mujula, kubanga muli b'amaanyi, muli batonzi, era yemmwe bakama b'obulamu bwammwe. Leka ebigambo bino byonna biyingire eri obulamu bwo, era leka bive okuva eri ggwe. Buli w'otambulira mu kadde akaakakati kye kikuyamba okusobola okubeera nga otonda ebiro byo eby'obulamu bwo obwakakati mu ngeri ennungi era etuddemu essanyu. Ssa ekikowe dda mu kadde akaakakati, kulaakulana amagezi go mu kadde akaakakati, era okkirize ofune amazima go mu kadde akaakakati ku kiki ky'oli. Oba okitegera? Kubanga ekyo kye kikuleetera essanyu lyo
okubeera nga litondebwa mu nsi ey'ebikwatibwako. Ye mpulira gy'ozooyaayaana okubeera nga ojambaza obulamu bwo mu nnyama gy'odimu. Y'ensonga lwaki buli kiseera ozozaalibwa buli kiseera ng'ogamba kanzireyongezeeko. Ye mpulira etuddemu okujagambiza, ye mpulira ekulaakulana, ye mpulira ey'eddembe, ye mpulira ey'omwoyo wo, empulira ey'okwagala, empulira ey'omuyika, empulira ekola ekitundutundu kyo ekituukiridde mu butuukirivu. Osobola okuwuliriza empulira eyo kasita okkiriza n'odda mu kadde akakakati. Osobola okuwuliriza empulira eyo ey'okubeera nga otonda obulamu bwo obutuukiridde n'okubeera nga butondebwa mu bulamu bwo obulabika mu nsi yerabika mu kadde akakakati. Ye mpulira ebeerawo buli kadde. Essanyu eryaliwo okuviira ddala mbereberye kubanga obeera olimanyi. W'olimanya lyerizaalibwa ery'ensi yo kubanga obutonzi bunyuma, obutonzi butudde mu mbeera ya ssanyu ya bwannanseko n'obwassenseko. Byonna biviira ddala kuva mu mpulirayo. Abaagalwa, tumanyi bulungi nti mulaba empulira eziriwo mu kadde kano ezigenda mu maaso. Era ng'ebiseera ebisinga mwesanga nga temuwulira mpulira ya ssanyu na ddembe. Naye tuyagala tubakakase nti yemmwe mulina okubeera nga mulondawo. Yemmwe mulina okubeera nga mulondawo. Essanyu si kifo, essanyu mayengo agatudde mu ndaayo g'olina okubeera ng'olondawo. Essanyu si kintu ky'olina okubeera nga okwatako n'emikono gyo nedda. Naye magezi go, its consciousness is a state of consciousness ey'amazima gagaddala agatudde mu kadde akaakakati k'osobola okubeera nga olondawo okuva eri omwoyo wo. Ekitegeero mwagalwa. Era essanyu si bigambo ebyogerwa nedda. Osobola okulondawo okufuna empulira ey'okubeera nga owulira embeera ey'obunyiikaavu oba embeera etali nnungi. Era mu kadde ke kamu osobolera okusaalawo okuwulira empulira ekuwuliza essanyu. Gwe kennyini ye gwalina ekisumuzo okubeera nga weeronderawo mpulira ki gy'oyagala okubeera ng'owuliriza. Okitegeera mwagalwa. Kubanga ye ggwe mutonzi w'obulamu bwo, ye ggwe alondawo kiki ky'oyagala eri ensi yo okubeera nga kitondebwa. Era muzze mugambibwa nti okubeera nga otambulira mu kikula kyo ekyaddala kikuyamba okubeera nga toyina ky'ojula. Kubanga mu kikula kyo ekyaddala ekirimu kyokka kibeera ssanyu n'empulira ey'amazima go. Empulira ey'okubeera nga oli munyiikaavu si ge mazima go omwagalwa. Empulira ey'okubeera nga otambulira mu nge si ge mazima go. Empulira ey'okubeera nga oli mu kiwuubaalo si ge mazima go. Naye ekikula kye ekyaddala kye kisiima era kye kituddemu amaanyi go gwe mwoyo wo. Mu ngeri eno wejjuze n'amaanyi g'omwoyo gwo. Oyo kwagala gw'oli oba amayengo ag'okwagala ekitangaala ky'oli. Kubanga kye kyakuleeta wano mu kadde akaakakati okusobola okubeera nga oyingiwaza amagezi go mu nnyama yo okuva mu kikula kye ekyaddala kubanga
kye kikula kye eky'obutonzi bwo. It's your natural state of being. Buli w'otambulira mu bbanga eryo era mu kifo erituddemu amazima go n'ofuna okutegeera n'okumanya ku mazima go agaddala kye kikuyamba okusobola okubeera nga tojjula kintu kyonna, okubeera mu ssanyu. Kubanga ekyo ky'obeera oli, ekyo kye kikufuula ekyo ky'oli. Ego ge mazima go. Era tolina ky'olina kubeera nga ojjula wabweruwo okusinga ekyo ky'oli. Eri abo bonna abatandise okubeera nga mukyusa entegeera yammwe n'endaba ey'ebintu, mutandise okubeera nga mutonda ensi eya ddala eyo etudde mu kadde akaakakati, we mbeera nga mulonzeewo, we mbeera nga mukkaanyizza n'ekyo, we mbeera nga mukkaanyizza n'amagezi ago agatajjula agatudde mu nda yammwe. Mu ngeri eno mweyongera okubeera nga mutambulira mu maanyi ag'essanyu, ne kibasoboseza okusobola okubeera nga mufuna empulira ey'eddembe lyammwe n'essanyu lyammwe erya nnamaddala. Buli kiseera n'obeera nga olinnya mu ssanyu ery'ensi yo n'abo bonna abakwetoolodde. Oba okitegera? Buli wokkiririza mu ekyo oyongerwa okubeera nga oweebwa ekyo. Oba okitegera? Si ekyo ky'oyagala oba ky'olowooza. Ofuna ekyo ky'oli kubanga obeera okyekkiririzaamu, era kye kiyongerwa eri amayengo go. Buli wokkiriza essanyu okubeera nga kye kikula kye ekyaddala, is your natural state of being. Era essanyu lyeyongera okubeera nga lijja eri obulamu bwo kubanga ebifaanagana biisika bifaanagana. Kiba kitegeeza nti yegenda okubeera nga ebeera endabirwamu yo eri ensi ey'ensi ye eyaddala n'eri abo bonna abakwetoolodde. Era ebintu bigenda kubeera nga bitambulira mu mbeera ey'essanyu buli yonna gy'oba olaze. Amwagalwa gano kibeera kikula kyo ekibeera kitudde mu ndaayo kye walondawo okubeera nga kimaamira eri obulamu bwo. Y'engeri y'emu nga w'oba olonzeewo embeera yonna ekuleetera obusungu, n'oteeka essira eri ebirowoozo ebikulowoozesa nti tosaanidde. Omwagalwa bye bikuleetera okubeera nga otambulira mu bulamu obw'ebbalirirwe, ebw'okubula ebintu n'olowooza nti oli mwavu, nti oli mwonoonyi, kubanga oba okitaddeko essira. Oba otadde amazima go mu mayengo ag'okutya ensi ey'omu maaso, okutya ebyo by'otamanyi bijja mu bulamu bwo, mu kifo ky'okubeera nga oyingira eri amagezi go agatakoma agatudde mu ndaayo. Okuyaayaana kw'omwoyo wo kwe kubeera endabirwamu ey'omwoyo wo mu nnyama gy'otuddemu. Era kino kimanyikiddwa okwetooloola obutonzi bwonna, era nga ge mazima ga buli kitonde kyonna kye twawanga okusobola okubeera nga tukyambaza eri olugendo lwaffe. Yemmwe batonzi b'ensi yammwe, era nga yemmwe mutonda ensi yammwe, era nga yemmwe mwetondola ensi eyo. Yemmwe abalondoozi be muyita observer, yemmwe bakalabirizi b'ensi yammwe, era yemmwe mugiraba, yemmwe mugiteekamu ekitangaala, yemmwe mutonda buli kintu kyonna ekikola ensi yammwe. Mu ngeri eno ke kadde ak'okubeera Katonda, okuwuliriza Katonda atudde mu ndaayo mu kikula kyo
kye kikuleetera okubeera nga otonda ebyo ebiri bumu wamu n'okikula kye ekyaddala ng'omutonzi wamu n'amagezi go agatonda ebitonde byonna mu butonzi. Tusigadde ffe ab'akakiiko ak'amagezi atenderezebwa agulumizibwe Ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe.